Yes, alright. Mbalamusizaako mwena mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nate mbaaniriza wano ku Beeki Media, gwe atulabira ku Beeki Media naawe atulabira ku Healing and Deliverance Ministries. Tukwagala nnyo era nga tukulamusizaako wenna wonna w'oli mu ggwanga mw'osinzira okubeera ng'olaba show eno, mu ggwanga mw'osinzira okuba ng'olaba akatambi kano, tukulamusizaako era nga tukutumiddeko mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kansuubire nti ggwe yonna gy'oli oli very fine oba oli bulungi. Naawe atali bulungi kwatiriramu gumiikiriza, saba, Mukama y'ayanukula essaala za buli muntu ssekinoomu ajja kuba akuddamu. Era nkuzaamu amaanyi ng'akugamba nti kubanga ali wamu naawe ajja kukuwonya eyo embeera yonna mw'oyita, ajja kubeera nga akutereereza ddala bulungi. Omuweereza wo nze Becky agenda okubeera nga nkutwalira ddala mu maaso ku YouTube channel yaffe Beeki Media ate awamu ne Healing and Deliverance Ministries. Lwaki tugiyise Healing and Deliverance Ministries? Tetugenda kukoma kukuwonya endwadde ez'omubiri wabula tugenda kukuwonya n'endwadde ez'omwoyo. Naye nga ffe si ffe abawonya, wabula ffe kwe kukuwa ekigambo kya Katonda, kwe kukuwa amazima, amazima ne gakufuula ow'eddembe. Amazima ago gagenda kujjanjaba mu mutima gwo, mu mwoyo gwo, mu mmeeme yo, ate gakomekereze nga gakujjanjabye wano kungulu, omubiri, omwoyo, byonna kwegamba bibeere nga byonna bitambula wamu, nga bitambula bulungi, nga togenda kwejjusa okubeera nga oli ku channel eno. Nkikugamba nti tuula, kalira obeere nga okakanya. Kimanyi ng'oli mu kulaba vidiyo eno omaze dda okulaba omutwe gwaffe gwe tugenda okubeera nga twogerako olunaku olwaleero. Bannabbi b'obulimba bangi mu matawuni ne mu byalo. Kinnyamiza nnyo nennyamira nnyo okubeera nga ndaba buli avaayo ayogera nti bannabbi b'obulimba n'aboogera amannya abasinga, abamu tubamanyi, abamu ekisinga okunnuma nti bano abantu aboogera ku bannabbi ab'obulimba boogera bano bokka abali mu kibuga, bano abamaze okwekolera amannya, tebawooningako bali abantu baffe ab'oku bwalo amatendo. So that's why olunaku olwaleero ndi wano okubeera nga mbuusa gwe abadde takimanyi, era naawe akimanyi oyongere okukitegeera n'okukimanya, osobole okusharinga vidiyo eno oba oliawo etuuke ku muntu omulala naye azibuka amaaso nga ggwe bw'ogenda okuzibuka olunaku olwaleero. Naye mwana wattu nga tetunaaba kweyongera nga tunaagenda maaso, sooka gwe ng'oli mupya nga tonna subscribinga, ogenda kulaba akagambo subscribe osubscribinge, ate omale olikinge. Bw'omala okulikinga, sharinga. Ebigambo bino byandiba nga ggwe obimanyi, wali obiwuddeko oba obimanyi by experience, naye waliyo oyo atalina kyamanyi. Osobola okugamba nti akatambi kano kankasheyaringireko mukwano gwange, mukwano gwo naye ne katamuyamba n'abeera ng'akamanyi, naye ate gwakasindikidde n'ayambibwa, n'oli gwe yakasindikidde n'akasindikira omulala, nabo ne bakola batya, ne bayambibwa. So tojjanga okwo kusheyaringa obubaka nga buno obugenda okuyamba ensi mu zino ennaku ate ez'oluvannyuma. So tugenda kubeera nga tugenda mu maaso, tugenda kubeera nga tugenda mu bayibuli zaffe. Kati atasoma bayibuli simanyi Katonda akusasire, naye nga kyekiseera bwebudde oggyeyo bayibuli obeere ng'osoma ebyawandiikibwa. Weewaawo ekyawandiikibwa kisobola okuba nga kye kimu, omwoyo n'ambikulira ekintu ekirala, n'omusumba oba n'omuntu omulala yenna g'ogenda okuddamu okulaba ate naye n'ambiikula ekirala, nga tebikubagana naye nga byanjawulo. Okitegeera ekintu ekyo nga nze kyambiikulidde ate ku Sande ojja kukisoma nga ate kiri bulala, naye nga kigendera mu kkubo lyerimu, kubanga Omwoyo Omutukuvu aba alina message gy'ayagala okuwa, ky'ova olaba atubikulira mu mbikula ya njawulo. So katugenda kubeera nga tulaba Mukama waffe Yesu Kristo, abayigirizwa be baali bamubuuza ebibuuzo. Omanyi yayogereranga nnyo ku ngero, naye kino nkyagala nnyo kubanga yakireeta direct. Bamubuuza nti tulitegeerera ku ki ennaku ez'oluvannyuma oba amadda go oba okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo bali kutegeerera ku ki? Ku ebyo ebiseera egy'emirembe baali bayigirizwa be. Mwana wattu olunaku olwaleero nze naawe
yaffe bayigirizwa ba Katonda. Bwatyo n'abagamba tugenda kubanga olunaku lwalero nkugambye nti omulamwa gwaffe guli ku bannabbi b'obulimba, yayogera bingi, bwegenda weesomereyo osobole okuba nga okola otya ng'obitegeera. So n'abagamba nti bannabbi b'obulimba balijja, baliba bangi, okitegeera baliba bangi ate era balikyamya bangi. Genda osome Bayibuli yo ojja kutegeera ekyo kyandikibwa weekiri, obeere nga oyongera okusomera ddala bulungi nnyo ate nnyini ddala. So Yesu Kristo bw'amala okugamba bw'ati, right now nkugambye nti bannabbi b'obulimba baali mu matawuni, baali mu byalo, mu nsi, si mu Uganda yaffe wokka wabula mu nsi yonna yonna bannabbi b'obulimba baatuuse dda. Ate sikugambye nti ekyo ekifaananyi kye ntadde awo ky'olabye nga vidiyo etandika nti yoyo yeka bangi. Wano tetuliiwo kubeera nga twasanguza amannya nnyo, naye kati omu ku baatugambye nti kino kyogere, tujja kukyogera nga tetutidde muntu yenna wabula nga tutya Katonda. Oyina kuwa muntu kitiibwa n'okankanira Katonda n'otya Katonda. Omuntu munno tomutyanga wabula musseemu ekitiibwa. So Mukama waffe bw'atyo bwe yabagamba, right now ebyawandiikibwa biri mu kutuukirira, era y'ensonga emu lwaki nkugamba nti gwe atanaba kwetegeka, atanaba kukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi wo, tewakyali budde, tewakyali kiseera, kkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, abeere omulokozi wo. Kubanga right now bw'ajja, ajja kuleka, kubanga yajja mu nsi muno nti amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo, yeeyagalire mu nsi, ate bw'amala okufa asikire obwakabaka bwa Katonda. So bw'ajja nga tomukkirizanga, nga toyatulangako linnya lye n'omukkiriza ng'omulokozi wo, teweewuunya ng'akuleseewo. So noonya ekyaki entuufu, osooka nga bwe nkugambye nti kati ekkanisa zaatabatabuka, n'abatuufu gye bali n'abakyamu gye bali. Osooka n'otuulawo eka, n'obeera eka ewuwo, n'osaba ku Mwoyo Omutukuvu akulaga ekkanisa gy'ogenda okubeera nga osinzizaamu, ng'omunoonyezaamu, ng'okungaana, kubanga Bayibuli egamba temulekangayo okukungaana ng'ab'edda. So okukungaana tekujja kuva. Bannabbi b'obulimba bwe bali beeyiye bangi, naye ne Yesu Kristo Mulamu waffe bangi, baakozesa era nga gye bali bangi nnyo. Ekyo tekiggyaawo kukungaana era tekiggyaawo kubeera ng'ojja kunoonya ekkanisa obeere nga mwana wattu osaba. So tugenda kubeera nga tulaba bannabbi b'obulimba bano Katonda waffe Yesu Kristo be yali ayogerako bafaanagana batya. Mwana wattu nze nali mbagenzeemu. Nze nga bwe ngambye nti abasinga abagenze mu bannabbi b'obulimba, ekisooka abeera ayagala ebyamagero ebyamangu, abasinga nga bamugambye nti oli akola ebyamagero. By the way nesimanyi oba kati biri bitya, baakolanga nga balaga nti batambuza omulema, naye omulema oyo gw'oba osabira okusinziira ku byengenda okubeera nga nkutemaatemera, gwe bw'oba omanyi nti eyo kyaki byentematemye biri mu kyaki omwo mw'oli, si kyaki oba ndiyite ssabo oba ndiyite ki, simanyi. Naye bwe mbitemaatema n'osanga nga biri mu kkanisa omwo oba mu ssabo eryo oba ki, kyonna gye kiri, beera nga ovaayo ate osabe Katonda akusumulule, kubanga byo si byangu wadde n'akamu. So tugenda kubeera nga tulaba, nze we nabeerangayo nga bakugamba toyina kugenda mu kkanisa endala, toyina kugenda mwana wattu mu kkanisa endala, ekyo kye kisooka. Simanyi oba obadde okimanyi. Ekkanisa ezo bw'ozibeera bw'olaba ng'omusumba wakugamba nti ekkanisa toyina kugenda mu kkanisa ndala, mwana wattu dduka bunnambiro, dduka taasa obulambo, taasa omwoyo gwo, taasa emmeeme yo, kubanga Bayibuli egamba nti obutamanya kola olunaku olwa Judgment Day tebugenda mwana wattu kubeera nga butugisaako ki, omusango. So nange ne nkugamba nti bw'olaba nga byengenda okutemaatema, tugenda kubeera n'akatyambi ak'okubiri, ak'okusatu, ak'okuna, bwonna nga bungi.
taasa omwoyo gwo, taasa emmeeme yo, taasa abantu bo, taasa buli omu gw'osobola. Kyova olaba nkugambye nti gwe nga gwe bw'oba nga tosobola n'osanga akatambi kano kasheyaringireko munno abeere nga abuuka. So ekyo kye kyali ekisooka. Abamu batunda amazzi, bw'aba nga tagakuguzizza ajja kukugamba nti muleete amazzi ku lunaku bwe luti tugasabire. Ekyo si kituufu, Katonda takolera mu mazzi. Era ne babeera ng'ago amazzi bagasinza, abamu nga bagakozesa nga ddagala, kwegamba nga bintu bingi nga bya ngerigeri nga tosobola bitegeera. Naye nze nnyinza okugamba nti bwe nabeerangayo wadde baakolanga bye bakola naye nze Omwoyo Omutukuvu yasigala ng'ali mu nze era naawe Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe kubanga nange nazaalibwa nga ggwe nga bwe wazaalibwa nange ndi muntu. Nabeeranga munda mu nze ng'omwoyo wangamba nti naye wano we watuufu, naye wano we watuufu. Okitegeera ekintu ekyo? Kati abantu bano baagala nnyo okubeera nga bakozesa amazzi. Abantu bano asobola okukuguza peeni ey'ennusu oba lukumi simanyi, peeni nga ya nnusu lukumi mu dduuka oba ya nnusu 500 n'agikusabamu emitwalo 5 nti peeni ya mukisa. Naye nga ggwe wali olabyeko, kubanga Bayibuli etugamba nti lwaki Yesu Kristo yajja ku nsi kuno n'akola ebintu ebimu oba n'atambulirako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, ffenna tusobole okulaba nga bwe yatambulanga naffe tutambule nga ye bwe yatambula. Gwe wali omulabyeko ng'ayita abantu ng'abaguza peeni? Wali omulabyeko ng'ayita abantu ng'abaguza omuceere nti guno omuceere gwa mukisa? Bw'oba omanyi nti eyo kyaki mw'oli oba waliyo omukwano gw'asabirayo, weegayire ku lw'oyo mukwano gwo, ku lw'oyo omuntu gw'omanyi oba waaluganda asobole okubeera ng'ataasiba obulamu bwe buveeyo, kubanga obutamanya tebugenda kukuggisaako musango gwo. Ndaba alaba akatambi kano olunaku olwaleero. Ezo kyaki oba kyaki simanyi butya bwe nsobola oziyita, gw'oba ongamba mu comment section awo. So batunda amazzi, church ezimu zigayina munda, ojja n'osena, simanyi oba bagatunda oba ga bwereere, naye abasinga batunda amazzi, amafuta bagatunda, emicungwa, obutambaala n'ebirala bingi nnyo. Naye nga ekisookera ddala basooka kukutiisatiisa. Bano abantu batiisatiisa, naye ng'ate bw'ogenda okwegenderezamu bw'oti ku sayidi emu oba endala baba batuufu, kubanga w'ogendera babaako ekintu kye bakuteekako, babaako omwoyo gwe bakuteekako gwe nga gwe gw'otasobola kwolwo okulaba. Bakyusa ggwe, ne bakyusa omukisa gwo, ne bakyusa amagenda gw'abo abantu babi nnyo bamutawaana, naye nga tosobola kubategeera oba tosobola kubamanya bw'obeera nga tonnaba kubaako n'Omwoyo Omutukuvu n'akubiikulira ekiri emabega w'abo abantu. So akukyusa n'akuggyako ekikyo, n'akuggyako amaanyi ag'obwakatonda agakubaddengako, n'agaggyako n'ageddiza, ye n'agakozesa mu bukyamu, n'agakozesa mu ngeri endala. Kati ggwe n'akuteekako ekyo ekyoyo. Kino ekyoyo kigenda kukulondoola buli gy'onaagendanga, buli ky'onaakwatangako ssente, mukisa, mirimu, bizinensi, bufumbo, entambula zo zonna, kino ekyoyo kigenda kubeera nga kikulondoola. Nja kuba nkuwa n'engeri mu katambi kaffe akaddako, nja kuba nkuwa n'engeri abamu abalagula gye balagulamu, era nga kizibu nnyo okusanga bano abantu abeeyita abasumba okubeera nga talagula. Kizibu nnyo. Kansooke nkuwe ekyawandiikibwa wano, tubeere nga tweyongerayo mu maaso, tubeere nga tweyongerayo mu maaso. Tugenda kuba nga tulaba Matayo 7. Gw'alina Bayibuli yo gibiikule mangu. Matayo 7 akanyiriri tugenda kuba nga tuvudde ku k'15. Ndowooza ne bwe tukoma ku 17 gw'alina obudde ojja kubeera nga oweesomera ddala. Nze ngenda kuba nga ntandikira ku 15
okome ku 16 ku lw'obudde, ate gwe omwana wattu osobole okweyongerayo, osobole okutegeera bino ebintu obigende buziba, osobole okuyambako. Lwano soyinza olunaku lwalero nange nvuddeyo mbeere nga nkuwa so that ku lunaku olwo nga terunatuuka obeere omu ku abo Yesu agirira ekkanisa ebbali taliiko wadde olufunyula. Ekkanisa eyo yenze naawe nga tutegedde amakubo ga Katonda, nga tutegedde obulungi bwa Katonda, nga tutegedde kiki kye tuli mu maaso ga Katonda. Gwe atanalaba vidiyo eyo kye nateekayo nga olina okutegeera kiki ky'oli mu maaso ga Katonda. Bw'otegeera kiki ky'oli mu maaso ga Katonda, mwana wattu kiba kizibu okutomera bannabbi b'obulimba, kubanga bw'omutegeera osobola okwesabira buli kimu nekitambula bulungi nga tojja na kunoonya bakusabira, nga togenda na kunoonya ababalagula. Kati gwanoonya okulagula vidiyo zino zizo. Eno ye paati esooka, paati eyokubiri ejja, paati eyokusatu ejja ne paati eyokuna, oba tunaakoma ku bumeeka bu paati. Naye nga kyenjagala ozibuke amaaso mu nsi ey'omwoyo, kwegamba Yesu agenda okutandika okukozesa nga osaanidde. So kati tugambye nti no tuli mu Matayo oba Matthew 7 chapter 7 verse 15 mpaka ku 20. Naye nze ngambye nti ngenda kubeera nga ntandikira ku kakomeka, tugenda kubeera nga tulaba ake-15 n'ake-16. Naawe osobola okweyongerayo mwana wattu n'osoma n'oyongera okumanya, kubanga okumanya kwo tekuggwaayo. N'ebimu tetubimanyi, Katonda ajja bitubikira mpola mpola. So Mukama n'agamba nti mwekuume bannabbi ab'obulimba abajjira mu byambalo by'endiga gye muli, naye munda gy'emisota oba naye munda gy'emisege egisiikuula. Muli bategeerera kati kano ake-16 kano bye tuliko olunaku olwaleero. Lwaki Bayibuli egambye nti egyo misege? Kubanga ayina ky'aweereza. Buli kimu kirina backup, n'abaweereza ba Katonda ab'amaanyi n'abali wansi. Bw'obeera ng'oweereza Katonda, bw'obeera ng'osabiramu Katonda, obeera owulira okubeerawo kwa Mukama nga kuli mu ggwe ng'oweereza Katonda. Ne bano abantu misege, osobola okumulaba nga wano muntu naye nga munda musege. Kozi bw'ogenda ewa Lucifer oba Sitaani n'ogamba nti nzize kukuweereza n'omukkiriza ne mukola endagaano, ogugwe gwa kukyusa feesi agireka, omubiri aguleka n'akukyusa mu nsi eri ey'omwoyo, kiri kye tuyise baakaapu. Nga gwe bw'oba oyimiridde wano oba oyimiriddewo mu kubeerawo kw'ekyo ky'okkiriza oba ekyo kye wakkiriziganya nakyo. Ffe tukkiriziganya na Yesu Kristo omulamu, omwana wa Katonda, ne bali bannabbi ab'obulimba. Lwaki Bayibuli ebayise emisege? Egyo emisege egituula mu mubiri gwabwe, mu nda yaabwe, mu myoyo gyabwe, nga kyekyo kye bakugabira. Okitegeera giba misege naye nga gyambadde ki? Eddiba ly'endiga. Giba misege naye nga wano tulaba mubiri, ng'omubiri gwo tugulaba naye nga tomanyi munda. Bw'aba akugamba nti nkusabira kitwala ekyamagero, twala ekyamagero, n'ogamba nti I receive it, n'ogamba nti nkitwala, gwe tomanyi ky'oba otwala. Era lwaki twagituuma Healing and Deliverance Ministries? Tugenda kubeera nga tukuwonyeza ddala okuva ku mwoyo gwo, ku mmeeme yo mpaka wano mu mubiri. Bw'otegeera bino ebintu nti oli bagamba nti take it, oba bakugamba nti twala ekyamagero kyo, ky'otwala tokimanyi. Si bonna naye abasinga nga bannabbi ba bulimba. Bw'agamba nti take it, muganda wange naawe n'ogamba nti I receive it, tomanyi ky'otwala. So n'olwekyo giba wano, guba mubiri nga gyambadde eddiba lyaki? Naye nga munda misege. Ku lw'ekyo kye bakkiriza, ku lw'ekyo kye baalagaana nakyo, ekituula mu bo misege.
Lucifer yennyini yatulamu era lwagamba nti take it n'ogamba nti I receive it oba orisiivinga kiri kyaweereza kiri ki backup kiwaakolamu bw'ati nga kiri kimwongera ki amaanyi. Bangi balina sayinizi ze bakola n'akola bw'ati olugalo n'akola sayini bw'eti ne waakola bw'ati ng'asamba omupiira ye abeera alina ky'ayisaawo. Era abasinga ntera okubalaba nga bagenze eyo muli mu kusaba olaba omuntu akola bw'ati obugere akola bw'ati abetoola akola bw'ati ng'abalala bagwa nga gwe tomanyi nti ye mu kukola bw'ati ekigere aba asinza sitaani we okusinziira ku bye baalagaana okusinziira ku bwe bamugamba nti bw'onookola bw'oti amaanyi gajja kujja njakole ekyo ky'obeera olowoozezaako. That's why omusanga akola bw'ati abantu ne bagwa. That's why omusanga ali bw'ati abantu ne bagwa. Ndakuleetera akakodyo ako engeri gye balagulamu byonna wano ku Becky Media ne Kwirinja Deliverance gwe tuula kalira tugende ate mu maaso ne tugenda okulaba aka 16 twagambe tuli mu Matayo 7:15 naye kati kano tuli ka 16 muli bategeerera ku bibala byabwe muli bategeerera ku bibala byabwe. Ebibala byabwe bye bino. Waaliwo omusumba omu gwe tutajja kwogerako linnya ye yalaguliranga mu mpeta. Nina omuntu gwe nali ndaba nga yamwebasa bw'ati wansi n'amuteeka empeta ku kutu mbw'ayogere n'omuntu we yafa amubuulire ekyamutta era yafiira ludda wa. Naye nga liri bw'ebanga Bayibuli etugamba nti abafu tebeegatta na balamu kweri awo waaliwo okubeerawo kwa Katonda olaba nga kwaliwo okubeerawo kwa Katonda wakati mu eyo gye bayita kyaki. Tetuli mu kulumbagana muntu yenna wabula tuggyayo mazima bw'olitegeera amazima galikufuula ow'eddembe ate tetulina tetuwalana kubanga Mukama Katonda waffe oyo omulamu teyajjirira batuukirivu yajjirira boonoonyi. That's why n'omuntu oyo gwe ndi mu kugamba nti ekyo kyonna ky'akola bazikiriza bangi batutte bangi bw'akeera ku makya n'avaayo ne yeenenya n'agamba nti ze kye mbadde nkola kibadde kikyamu. Katonda amwaniriza bulungi era mu ggulu ne wakolebwa embaga kubanga ye abeerawo wano abeera wamu naffe tumukkirize tumuyite abeerawo okubeera ng'atuwulira. So tuli bategeerera ku bibala byabwe. Ebibala byabwe bye biruwa? Ebibala byabwe kwe kugaba emicungwa, ebimu ku bibala kwe kugaba emicungwa ekisooka. Ekyokubiri kwe kubeera ng'ajja kukeera ku makya afumbe ekijjulo. Abamu akeera ku makya n'agamba nti ku luno olunaku bwe luti tujja kugula emmere tufumbire wano. So ogenda n'ogula emmere, bwe bagula emmere awo ne bafumba amazzi ge muba munaabye mu ngalo oba ne ge munaabye mu bigere. Waliyo gwe nalaba yabanaaza ebigere naye olowooza ago amazzi ge yabanaazanga mu kataasa yagateekanga wa mukwano? Mugezangako okugagoberera ne mulaba gye bagatadde oba ago amazzi bw'aganaaza bigere byo aba akunaazizzaako amagenda go. Bantu abo babeera n'amaanyi naye Katonda y'asinga amaanyi. Babeera n'amaanyi agasobola okukunaaza ebyo ebigere n'atwala amagenda go. Babeera n'amaanyi agasobola okukunaaza engalo ng'akugamba nti akunaaza engalo buli ky'onaakwatangako kiraba omukisa naye ng'ate ye yeddiza bw'aba amaze okukunaazaako engalo wali eri aba akufunye bulungi, aba akufunyeeko point of contact okitegeera. Aba akufunyeeko point of contact aba akufunye ng'akuyina bw'ati mu 5. Buli ky'onookwatako ssente nga zikuyita mu ngalo, buli ky'onookwatako bwe buba bufumbo nga butandika okuyuuga nga butandika okukyankalana. Kati mpozzi n'akalala ke sitayinza kwerabira. Ebiseera ebisinga bano abantu baagala nnyo kansolingi. Abantu aba bulijjo twagala nnyo kansolingi, olina ky'oyitamu kirungi nnyo ogenda otuukire omusumba wamu buli embeera gy'oyitamu kansolingi akugumye. Naye nga nze ngamba nti omusumba w'abasumba
ye kitaffe Katonda atuula mu ggulu. Wewandibadde ne weebuuzaako n'akugumya n'akuzaamu amaanyi n'otandika okukola emirimu gyo, golowooza omusumba oyo gugendako wa kansolingi? Ye kansolingi agiggyawo? Agiggyawo wa Katonda. Naawe wandibadde otuuka ekiseera ku level eyo nga omusumba wo akukansolinga ye Katonda. Kati bano abantu bakola batya? Kansolingi oyo basaba ssente. Omuntu oyo gw'owa ssente bannange nga njagala muzibuke amaaso olunaku olwaleero ndina munyiivu ku kino, yazaalibwa nga gwe nga bwe wazaalibwa. Omuntu oyo yamala mu lubuto oba myezi 7 oba amala muzaala tannawera naye yabeerako mu lubuto. Omuntu oyo alina omubiri nga gw'olina. Otandika otya okumuwa emitwalo 2? Otandika otya okumuwa emitwalo 10 nti ogenda kumulaba? Otandika otya? Mukwano kuba omanye nga bino byenjogeddeko biri eyo, oba naawe ng'oli musumba ng'olaba vidiyo eno nga biri eyo mukwano. Kyuka odde mu maaso ga Katonda weenenye akwanirize, omuweereze bulungi, akusaasire akuteekeko ekisa odde mu kubeerawo kwe, akole bulungi obutagambika. Ate naawe ng'oli eyo ng'omanyi nti bino byenjogeddeko. Mu kanisa mw'olimu ebiri, tambula, fuluma, vaamu, dda ewaka, fukamira ku maviivi go. Bw'oba osobola siiba mugambe nti ndaga ekkanisa, kubanga tetulina kulekeraawo okukungaana oba bano aboonoonye omulimu gwa Katonda. Okukungaana kwo kulina okubeerawo, tukungaane kubanga weewaawo ebimu Omwoyo Omutukuvu ajja kubikusomesa, naye ebimu twetaaga abasumba baffe. Lwaki abasumba baabateekawo? Basobole okutukuza mu mwoyo, kubanga bwe tugamba nti okukungaana akatukireko olw'abano abannabbi b'obuyimba tujja kutomera. Ate tujja kubeera nga tetujja kusobola, kubanga ono omulokole omuto eyakalokoka eriyo by'atamanyi. Okulokoka n'okyusibwa mu mwoyo n'okula mu mwoyo tekiriiko bbanga ly'omaze mu bulokole, wabula kitwala okwewaayo okwo onoonyezaamu Katonda. So tetulekangayo okukungaana, osanga nga kyaki eyo mw'oli enfu, odda mu maaso ga Katonda n'omugamba Katonda ndi wano mu maaso go nnoonya ekkanisa ekusabiramu, naye maama Omwoyo Omutukuvu nkusabye ombiikulire ki? Ekkanisa. Mwesigwa ajja kuddamu, ajja kukulaga ekkanisa entuufu mw'otagenda okutomerera. So bw'otuukayo, kubanga bali abantu ebiseera ebisinga kubanga omulamwa gwabwe gwa kubazikiriza nga temutegedde, emize emibi gireke bw'oba ng'obadde ogikola, kubanga nze saalabayo ng'abuulira nti muve mu bwenzi. By the way, one day yabuulirako nti muve mu bwenzi, ne tubuulirako nti ono gwe njogerako ensonga lwaki mbagambye nti bali mu Kyadama Town, yalina amukulira nga ye yamusindika atandike ekkanisa. Simanyi oba yamusindika oba ye nga ye yayagala, simanyi. Kati bw'amusindika, ono n'atandika ki? Ebibye. N'atugamba nti tuli banaggulu, tugenda mu ggulu, ngenda okuddamu okulaba akatyambira kalala, ng'oli amubuuza nti ggwe obuulira njiri ey'abagenda mu ggulu, mu ggulu omanyiyo? Mu ggulu omanyiyo? Oli n'amugamba nti nedda, n'amugamba toddamu kubuulira njiri ey'omu ggulu. Nze Becky waabwe awo ne nzibuka amaaso ne ngamba tekisoboka, bulijjo Omwoyo angamba kino na kino. Ku olwo lwe nalaba ndowooza yali Katonda, kubanga ng'abamu baabulaba naye tebaasobola kutegeera Omwoyo kye yali agamba ekkanisa, tebaakitegeera, baasigala babuze. Naye nze nabuuka nagamba kino bulijjo ekimbeeranga mu birowoozo kye kino, kwoza omuntu atayagala kubuulira njiri ya butukuvu na butuukirivu, omuntu atayagala kugamba nti obwenzi bubi, atayagala kugamba nti obubbi bubi, atayagala kugamba nti obulimba bubi mukwano, atayagala kugamba nti obukumpanyi okuwaayiriza bubi, atayagala kugamba nti okubeera mukazi namba 3 namba 2 kibi, atayagala kugamba nti okuyingira amaka ga munno kibi, atayagala kugamba nti okuwasa abakazi abasukka mu omu kibi. Nze ngamba bw'oba ng'osanze ebyo ebiti byenjogeddeko omusumba wo mwagwa, oba kyakiyo mw'osabira mwegwa, dduka bunambiro, taasa omwoyo gwo, taasa emmeeme yo, tewali budde, tuli mu nnaku za luvannyuma. Mukama mulungi, ajja kubeera ng'akuwanguza. Tusisinkane
mu paati yaffe ey'okubiri nga tututula nga tugenda ebuziba, twagala tumanye bano abantu. Njagala nkutegeeze bano abantu balagula batya, batandika batya okukuwa obunabbi, kubanga bonna abasinga obungi baagala nnyo ekintu ky'okulagula kubanga baakitegeera nti abantu tuli banafu, twagala nnyo okutulagula, twagala nnyo okumanya kye tuli, twagala nnyo okumanya kye tuli mu future ne past, twagala nnyo babitugambe. Kati baageza n'akugambako ekyemabegako n'ogamba nti musajja wa Katonda oli mutuufu, nti musajja wa Katonda oli mutuufu, ekyo kituufu, jjajja wange baali bamuyita Ggondi, nti musajja wa Katonda ekyo kituufu, ssenga wange erinnya lye lyeryo, ssenga wange yakolanga bw'ati, ssenga wange ali bw'ati. Awo ne balyoka bakusika endowooza ne bakulookingira omwo, n'atandika okugamba nti bw'oliva wano ku kkanisa eno ojja kubonaabona, emirembe gijja kugwako, kubanga abamutuufu yakuteekako ekyoyo mu ntandikwa kibeere nga kikulondoola buli by'okola, buli gy'onootambuliranga. Kati ekyo ekyoyo bw'omala okuvaayo kye kikuggyako byonna, kye kikulira ssente, obufumbo ne buggwaawo ne busaasaana. Naye ng'awo bigenda okuggwaawo, emirimu gigenda okukubwa, bizinensi zigenda okukubwa nga totegedde Katonda. Bw'ovaayo nga totegedde Katonda, obeera ogenda kubonaabona nga bwe baabagamba, naye nga bw'oba okkiriza Katonda omulamu n'omanya nti ye yakutonda n'osazaamu endagaano zonna ze wayingiramu ng'omanyi nga tomanyi, ze wayingiramu z'omanyi ne z'otamanyi, ng'oli eyo mu bafeero abo, Katonda abeera akusumuludde dda, abeera yazikuwawuddeko dda, era ng'oba tojja kubonaabona. Era bw'oba ng'okyali eyo ng'otya okuvaayo olw'okuba bagamba ojja kubonaabona, bw'onoovaayo ojja kubeera bubi. Nedda, nze nkugamba nti ebyo bigambo abo ababyogera baana b'abantu, ate n'ensonga lwaki babyogera kubanga amanyi alina kye yakuteekako. Naye Katonda omuyinza w'ebintu byonna, eyakutonda, nannyini maanyi, nannyini kusumulula, talina kimulema. Vaayo, kyusa amakubo go, noonya Katonda nga bw'otamunoonyangako, agenda kusumulula, akulabye omukisa, kubanga ye Katonda w'abo abalina omubiri, tewali kimulema, ye musumba w'abasumba. Gembera mu maaso go, fukamira mu maaso ge, weenenye, weeyawuleko ezo endagaano zonna, omugambe akusaasire, kubanga buli kimu kitukuzibwa na musaayi gwa Katonda. Agenda kusaasira, agenda kunaaza n'omusaayi gwe, agenda kutukuza, ogenda kwewuunya, ojja kugamba nti navaayo saabonaabona. Ojja kunkubira essimu ngambe Becky jangu nkuwe interview, akatambi ko nakawuliriza ne nkatambuliramu, buli kimu kyantambulira bulungi, Mukama Katonda yankola bulungi. Bwe nava mu bannabbi b'obulimba saabonaabona kubanga nali maze okutegeera amazima, kubanga Bayibuli egamba nti bwe mutegeera amazima galibafuula ki? Abeddembe, kubanga abantu ba Katonda bazikidde olw'okubula okumanya. Era gumanyi, olwaleero bw'omala okulaba akatambi kano n'obuddako n'obulaba, ogenda kubeera nga oli blessed, tojja kubonaabona, tojja kutawaana na kutya kuvaayo. Mukama agenda kukola bulungi obutagambika. So mubadde balabi balungi, tetusobola kubeera nga tweyongerayo wano ku lw'embeera y'obudde, tusisinkane mu paati ey'okubiri nga nkulaga butya bwe balagula. Naawe ojja kakasa nti bali bafere, naye Mukama akumpeere nnyo omukisa, ayongere okukuuma n'okulinda famire yo, abantu bo, mikwano gyo. Tujinnyika mu musaayi gwa Yesu, tukuba backfire ng'omaze okuwuliriza ebyo byonna. Weesabire Mukama, ye mulungi, ye mubeezi, atabulawo wonna w'omwetaagira. Akukuume, mbeere bulungi, mbadde balabi balungi, mbeere bulungi ate mweraba.